Abakulembeze ab'enjawulo mu kibuga Kampala beeyunze ku mukubiza w'ekikolo ggwanga olukulu Abakulembeze okusibirira entanda abazadde engeri gye bateekeddwa okulambikamu abaana baabwe. Ku ntandikwa ya Ssabbiiti eno bwe yabadde aggulawo olukikolo ggwanga olukulu Abakulembeze yajjukiza abazadde nga bwe bateekeddwa okutwala obuvunaanyizibwa buno okulambika abaana baabwe abakomawo mu Luwummula. Ono yaviiriddeyo nga abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu baakamaliza ebigezo byabwe, abasinya 4 nabo abasinga obungi bamaliriza nga n'abasinya 6 banaatera n'ebibiina ebirala. It's a long holiday. These children are subjected to a number of challenges that border with early marriages, early pregnancies, that is the sexual harassment, exploitation of these kids, the violence, human trafficking. So as parents, guardians, we should be able to support these kids in this long holiday. Kansala Owenakawa Sebayiga Faizo Kibirige ategeezezza nti abazadde ebuvunaanyizibwa bwabwe okubeera nga balambika abaana baabwe ku biki bateekeddwa okutambulirako. Bafuna okusomooza okw'enjawulo nayagala okulaba maama abeeko kyamugamba, alabe taata abeeko kyamugamba, naye biwunzika nga tamulabye. Era gye kiwunzikira ng'omwana afuuse kifeesi. Taata ne maama bakira ssaawa 11 ne bagenda ku mirimu, ne badda ssaawa 4 ez'ekiro. Abaana ne babeera nga balina omukozi waka asiiba nawe wa myaka 15 ng'ate abaana ne bakulembera mulimu 10, mulimu 2 ne 25. Ewaka ne bayingira naye ng'asembayo okuyingira ewaka ayingira ssaawa 11 obudde nga bukola ki? Nga bukya. So nkubiriza abazadde mwefudde nti mukola bye mukola mukolera. Bw'oba okolera omwana muwa obudde, omwana muwa obudde bwe manyi kimusomooza. Ono era ategeezezza nti abazadde bateekeddwa okukuza abaana baabwe nga bamanya emirimu gyabwe gye bakola nti basobole okuvaamu empeko olunaku olw'enkya. Mwana tandika omulaga mirimu ki gy'okola nga ggwe omuzadde. Oli makanika, oli mubazi, okola mu owiro. Omwana tandika nga omulaga mu holiday mutwale yalabe by'okola. Kijja muyamba ne wabeera nga amaliriza okusoma asobola okukola ebibyo, oba ne Katonda waba akujjulidde asobola okubeera nga adda mu kifo kyo. So mu mbeera eyo gye tugendamu tubeere nga abaana baffe esookera ddala abatasoma ddiini mubatwale ku Sande, abayo basoma ku Sande, ku mizikiti basoma bayo ddala ez'enjawulo bayige eddiini yaabwe. Ono yeeyungiddwako Kansala Lilian Nakakande. Tutakatako gaffe abazadde tulina okubeera nga abaana abo tubakuuma okulaba nti tubasomesa okubeera ewaka, ate naffe abazadde okulaba oba olinayo akalimu konna twala omwana oyo akuyambeko omuyigiriza engeri gy'okolamu omulimu ogwo. Ekirala okubuulirira abaana baffe okwekuumira awaka tekituyambe nnyo nti amasomero agamu gabawa homework oba holiday package. Tubayambe nnyo okulaba nti ebintu ebyo okuddayo okumaliriza holiday nga biwedde. Mu mbeera y'emu tusobodde okwogerako n'abamu ku bayizi be tusanze ku ssomero lya South Junior Academy ne boogera ku biki bye batunuulidde okusisinkana nga bazzeeyo ewaka. Nsaba abazadde abo bakuuma abaana nga bwe mbadde mbakuuma, tebabakkiriza kutaayaya, kufuna mpisa mbi eyo, kwerindika mu groups. Kuyamba ku mukadde wange emirimu. Yabadde ansasulira school fees nsobole okukola ki? Okukola obulungi. N'ekirala nsuuza okusomesa ku bato bange okubayamba kuwaaka kwe batasobola gwe basobola. Okusoma kulani mu holiday gye tugendamu nnene n'okukyalira ku bakadde bange abali eyiwala. Muvaka yange n'ensonze okukyalirako ba relatives, okunyumirwa ng'okwo ogendako nge Dubai, gendako ekkata kati ndi ku ssente zenyinawo. Things I like most of the vacancy: visit my aunt and my other relatives and teach some people what I've learned in this term and this year. Era n'ensonze okuddayo ngendagendera muganda wange okulinnyako ogendako mu nsi z'ebweru naye zinsunze okugenda. That you reap what you sow. So ngenda nnime era nje yennyinyo sisobola kulya bye sitalimu. Era neebaza wano okulaba nti nansobosezza okutuuka wano, neebaza ne bazadde bange. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 olw'eggulo.